Oli mukulaba Television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Tubaniriza nnyo ku Television ABS ku program namwatulira okiro ky'olwaleero nange omutesitesi wayo nga bulijjo era nnyongera okubategeeza nti program eno ebeerawo ssaawa 3 ez'ekiro n'eddibwamu ku Sunday ku ssaawa 8. Mwebale kwekumira ku lutimbe ABS olutimbe olulungi olukuwumuza ebirowoozo era ngeno program etuusibwako Sheikh Zayed ow'Emutundwe opposite ku University y'Abasawo. Sheikh Zayed avumula alomba dua ezivumula ebizibu ebisiraani ebikoligo okulemererwa okulondoolebwa jemize girondolanga n'obusezi empisa n'embi n'ebintu byonna ebibye ebijja byesibasiba ku bantu ebisiraani alomba dua n'obanga otereera mu Quran era nga ekiro ky'olwaleero nina ebbaluwa yange sijja giyita baluwa pase kuba nja kuba nsoma just highlights yazo eyankubira essimu ng'ayagala okwatula yaŋŋamba ngenda kujja mu studio era tubeere nga twogera ku nsonga gy'ayagala okwatula. Kale nendaba nga omuntu okubeerawo ate nsoma ebbaluwa tujja kuba tweddamu bwezzi pozi nja kubanga mulungamya nga bwe tugenda mu maaso kubanga nja kuba nsoma highlights za ebbaluwa eno. Ngenda kusaba gwendi naye mu studio abe yanjulire lwamanya ge ne wajja avudde asaba onsanyusa okukulaba. Kale nyabo mwina abali eyo abalaba ABS TV mbaniriza nnyo mbagala nnyo era mubeere ku mukutu gwa ABS TV. Amanya gange bambita Wampale Mikdad nva Kasese naye nza no mu studio nyina ensonga yange enuma ku mutima naye njagala njatule. Okay. Tusanze okulaba nkuyite Mikdad oba Wambale Miki. Okay. Nga mwalaba n'ekitta abantu ekyali Kasese. Kiri eyo kitutwalaganya naye simanyi. Katusabe ebyo nabijja kuggwa kasita biri mu bawinza era babitambuza bulungi. N'ensala zammwe zituukayo. Embeera yatereddemu. Ekyali awo etereddemuko naye si nnyo kiteesakisibwa ensala nnyingi. Ensala nnyingi. Kale Mikdad ebbaluwa tewawandiika eri awo ebadde brief naye kinkoze obulungi tiwoli mu studio. Wavudde Kasese oba obadde obeera mu Kampala? Kasese mbeerayo nobeera na muno. Okay. Kakati tugenda kutambuza ebbaluwa yaffe naye ebbaluwa eno nze njagala oginnyonnyola mu buntu naye nga tonnaba kuginnyonnyola banange Sekukulu etuuse era sijja kubeerabira ngamba mbagaliza Sekukulu ennungi n'omwaka omujja naye nga tukyali program namwatulya katuwulirize omwami Mikdad byagenda okuba nga atunnyonnyola mu bbaluwa ekiro ky'olwaleero. Sooka onnyumiza ku byoyagala okwatula ebyo byewannyonnyodde nga ompandiikira. Nga bwe nakugamba naye saabimalayo naye kati awo nendaba kyenyina okukola kujja mu studio n'abali ku ABS TV nga babiwuliriza ate nga babiraba naye nga ndi mu studio. Okay. Kubanga yenzi kyantuuka kati kiri ku nze. Ate kikuluma? Tekikyanuma nnyo. Kati oyagala kyatula kikuve ku mutima? Njagala nkyatula abali eyo mwina abali ku ABS TV babe nga babiraba ate nga babiwuliriza bampe ne ku magezi. Byagenda bitya byatandikirawo? Nali tusomera nga ndi Mbalala nasomera ku Mbalala High. Naye nali nakatukayo nesikanako omuwala nga mulungi ne mwegomba. Namazeko nali mu S6. Okay. Kati ne mwegomba nenjogerako naye nampa attention nampuliriza. Kagamba n'omukwana. Naye
naye tiyankalubiriza kuyampatation ye nenjogera kyenyina okuga kiri ku mutima gwange nangamba nja kulaba naye akaseera we katuuka nenfuba nnyo ng'omuntu ayagadde omuntu ng'omusajja ne playing to be a protagonist against her. Okay. Kisa kyatuuka tutandika mpola relationship nga tuli awo tutandika mpola omwana ayina ndaga ati anjagala nangamba nange nkwaga naye nze sakkiriza nti kituufu ayinza okuba nga njagadde kubanga yali mulungi naye nange nga nyewulira muli mu mutima uliwe mba mpita naye. Okay. Kati akaseera katuuka relationship negenda netandika mpola wetyo negenda mu maaso. Kati akaseera katuuka nambulira ebizibu bye ewaabwe nga bwe wali nga mukyasoma atukyasoma jjukira ye yali mu S4 nze nga ndi mu S6 nga natera okumaliriza ate ffe ewaffe nga tulinayo ku busente naye tulinayo ku busente kale naye bwe yangamba ebizibu bye nemba nga nsobola okuba nga muyambako ka pocket money kange oba nensobola okulimbalimbako n'omwawulizaako nemuwako. Kati lumu okumulaga omukwano yasooka n'animbamuko nentukiriza ekyo nenfaayo. Kati lumu yafunako accident yafuna accident nibangamba ali mu ddwaliro bamutomeroke naye tyakosebwa nnyo naye we namutukako atakyategeera ebiri ku nsi. Kati akaseera nemuyambako nenfuba nnyo okumuyamba ng'omuntu gweyagadde then awo kati awo oba oyagala kumwangula omutima kati nenfuba kati nti aha eyo kati ye point ogenda mwangula omutima nange mulage love ng'omujjanjaba newaba okinga tebalina sentambu kyekiri awo nemuyamba omudwaliro yamalayo weeks 3 bwe yavaayo nadda ewaabwe nemulabirira mpola nga bwensoma nze kusomero just ebintu relationship netambulirawo mpola bwetu bwe yavaayo just bwe yawona kuva mu kizibu ekyo relationship neraga netandika okugenda mu maaso bulungi. Kati naye akaseera naye nga bangere ku ddoboozi kati akaseera naye nga bangamba kusomero waliwo boyfriend we naye nange we mwali musomera twalusomero kubanga nze namusanga embalala hayi najja ku HSC. Kati nibangamba ntandika okuwuliza ebigambo neŋŋamba naye kyayinako omulenzi nimubuuza kino kimanya ati sikimanyi neŋŋamba nze wandimpulidde amaziba nendaba oba nsobola okiyita oba nefuna amagezi amalala nangamba bakulimba nemugamba kale bwekiba kiri bwe kityo kale katugende mu maaso. Naye kati nze nga njagala nkendezeko ku love yange naye kubanga nali nti ekizibu kubanga nze nali mpya kw'eryo ssomero kasimanyi mikwano ki gyalina oba abalenzi ki abali kubanga nze nali mupya mu eyo ndi eyo. Kati akaseera ne katuuka nisigala nga muyamba mpola ng'alwala olusi n'abeera mulwadde yali sickling nga mulwadde alwala asthma kubanga nendaba nti ekizibu kye kyeyafuna ku accident bandiba bwe buzibu obusinga. Naye akaseera katuuka ntandika okufuna amazima ng'alina omulenzi omulala nga tumaze emyezi nga 7. Kati nze nali twaddiza okumala nve ku ssomero egende ye nga kyasoma naye nga mugambye ng'omanya ebintu by'omukwano ng'omanya ebintu by'omukwano omuntu ng'omwagadde naye bwe nafuna amazima nze laavu yange nenkitoolako. eba gitoola nako wakozesa kuuma kyako? Si kuuma ebikola byokka bikola. Tandika okutoolako nambuuza ki nga sikyakutegeera bulungi nemugamba akati nange ndi bize muko kubanga natera okola ebibuuzo nangamba okay nange nja kusiga nga nkusabye nange nemugamba nja siga nga nkusabye kubanga gwongoberera. Bambi wali omwagala olaba wamusuubiza n'omusabira. Wali omwagala era mu nsi muno nga tiwali omuntu amufaanana. N'okola ebibuuzo. Nkola ebibuuzo kati bo bali balina vidi nze bali balina vidi nemukyalirako ng'ovuddeyo ku ssomero eryo. Bali balina vidi nemukyalirako
nali takitegeera ati nsobola omukyalira ate kubanga nali ndudde nga sikyamukubira n'essimu naye just yalinga surprise nze okumukyalira tukayo tati ntusanyukamuko katono nze nemuleka nengenda nambuuza nga sitakutegeera ngamba bwebityo bwebiri just ojja kuntegeera mu mbeera eyo bwetyo n'addamu nankubira essimu nga ntuuse ewaka. Omwala oyo baali bamuyitaani? Omwala oyo baali bamuyita Shanita. Mutaawe nedda. Kati awo ninyebuuza engeri relationship etambula mu kosi nange kati nemba nga aweddemu amaanyi ngeri nendaba ebikolwa bye nempanga kinuma ku mutima naye sinaba kukola kintu kyonna mbu tugendeyo mu biki ebyo egate naye just nga tukyagenda mu maaso just bamukwano. You know, to conquer the pride of the relationship, it's not a simple thing. Kati kasera katuka mama we nategeera ngeri njagala muwala we uyango nawayo. Omwala naye yali yava Kasese? Mwala ye yali ava Bushenyi. Okay. Mama we nampitako olumu nambuuza nabuuzako omwala we ono wali omuyita otya namugana mundowooza omuwala yamunyonya ati oyo boyfriend wange namunyonya kati mama we ndowooza nateekawo controversy okumbita okutuukirira mama we nemutukako nandabako nakasa akatuka nengendayo ewa mama we nandabako nansiima byenakola nemugamba kale mami wali okumujjanjaba ebya accident biki mama we nansiima kati awo mama we kenanjagaliza muwala we okumuwasa naye kati nze mama kati alitategedde kizibu kati kituse mu relationship yaffe nti omuwala alina omulenzi omulala gwe yasooka naye ndowooza mu relationship manyi abalungi abo balumya bambi nga walaba balungi balumya naye nze nange kyayingira mu mutima nga ndaba nende omuntu nga mulungi ono ndibayeka nga talina amwagala ku nsi eno yonna nange nakigendamuko nga nkimanyi nga kiyinza okubeerawe nali nkisuubira naye engeri naye nenfuba nnyo ng'omuntu ayagala nange nenfuba nti let me win this lady's heart so that I can do with her in my relationship in my life. Naye kaseera katuuka nenzikiriza n'omuta waliwo yankubira wamuta olw'okuba watya competition ebikolwa bye yandaga byamalamu amaanyi. Yakola biki? Byakola waliwo olyankubira essimu omulenzi ndoza alina omulenzi ogwo bali bangamba kusoma naye omulenzi nali sinaba kumwetegereza bulungi ku ssomero. Omulenzi oyo alina ebigambo bye yayogera n'entyamuko ate omuwala nga yankubidde essimu kyali kiro ssaawa nga 5 kazigenda kwera 6 n'entyamu. Omulenzi yagamba ki? Omulenzi yangamba ntandise okwekwanisa abawala bakusomero natandika okwekwanisa abawala bakusomero eryo nali simanyi nga bwe batandika relationship yaabwe nina okumwesonyiwa biki ajja kunkola ekikyamu nze ndi kubanga ng'oli munyakasi oli wakasise waze eno toli wambalala kati biki kati tujja kukola ekikyamu manyi biki n'entyamu neŋŋamba obulamu bwange sobola kubuteeka ku risiko omuwala sobola ayinza okuba nga mpa ekkubo erirala nenfunayo omuntu omulala era bulijjo Mukama bw'akola. Kati awo nenfuna self casting nenkasiringa nze nganze nengambako emikwano gyange ebala nebagamba no ekintu bwe kiba kizibu ekityo kendeezako ku pressure ate tomulaga oti omulemerako nnyo onamulemerako nnyo ajja sigala nga akulumya ate omutima omuntu agumenye. For the time nesigala nali mukubeerako emirundi nga3 ku makya kawungezi. Kambuuze oyo omuwala Shanita okyamuwuliza kati? Akaseera katuuka ne bangamba oyo omulenzi ndowooza abazaala omwana yamuwasa n'okumuwasa oyo gwe baali basoma naye
ndowooza eyo ya mulinzi kubanga nga bwe nalaba relationship yawe. Kati okyagaliza ery'essomero bwe walivaamu wasigala okyamonitoringa biki Shanita byakola oba badetinga oba obufumbo butambula butya? Nanti kati butemenya omutima tekyetagisibwa omuntu ate kubanga wamutambulirako nnyo otegere ebiki byakola ng'omwagadde. Kye kimu noba onabeera n'omukazi ewaka aba atambudde yeekozeko atambudde kati omugoberere biki weetegeeze biki byakola ewaka. Wajalaze Ekyo kimenya abantu emitima oluusi tekyetagisa okukyetekamu gungu omusajja. Kati nze nafuna gundi yange nenyekasi ngamba ekiba kiganye kosale presa nekita njafunayo omulala nenguma naye ekiseera kituuka nga mbeera naawe amaziga nigampitamu nenkaaba. Kati Shanita kati twalina mukazi mulala tewafuna bwewata Shanita tewafuna mulala? Kati nze kyenakola ekimu nasigala ngamba kankole bwenamala okusoma nasigala nga nkolayo ka business butonotono mpolampola kubanga ntandika okwezimba in case ngendiba ntuuse kufuna oli kusanga nga nyina wentuuse. Kwegamba kati wetegekera bufumbo? Netegekera bufumbo ate omanyi abakazi kyekintu kyangwa mbu kasita omufunye ono oyinza omujja ewaabwe oluusi abadde anywa amata ku makya ate omugati guliko bulubandi kati bwatuuka ewaabwe ng'omuwa munanaasi naye kiri awo. Kakati kadida kokyogedde kituufu nnyo munnange oyinza omufuna nga alina embeera gy'amanyiira n'oba ng'okola ki oli mutuufu ogenda kubasisa kubeeyo ewamwe Kasese oba onoonya mu bitundu ebirala nga Bushenyi Kampala biki biki kubanga munnaayo tulina abalabi baffe abalaba ABS ayinza okugamba munnaayo omwami namuwulidde anoonya ate nange nnoonya mwami nga nze muwaga nambako oba gwe oyagala weenoonyeze. Okunoonya ekyo mu kunoonya kati lumu nali ndi awo omukazi sigambye nti mulimu gw'amaanyi ate ekintu osooka niwegradinga n'olaba omuntu goyinza okwagala oba akujamu n'olaba oti oyinza okumulaba nga atakujamu naye nga my pocket is narrow but I can afford this lady I can be with her in relationship sobola okubeera naye mbeera yonna mu bubi honestly in badly in poorly I can be with her. Naye kati nali ndi awo safaayo okugamba nti oba mukonjo oba muganda oba munyabano oba muki naye as long as ansanyusa ate ndaba asobola okunzimba asobola okumpa essanyu mu bufumbo asobola okunzalira n'abaana omanyi oyinza okukwasa omukazi kintu kizibu kubanga tosobola tegera omuntu tono ali bwati ne bwati kakitazo nozitegererawo ng'omulabye omulundi lunaku lumwe naye bonabeera naye omuntu kino kiri ku basajja omuntu omusajja ayinza okwana omuntu for the first time munjogerayo omuntu goyogera nayo bigambo byakuddamu notegera oti osobola okunzima engeri gyayogedde nnyo notegera nokitwala oba asobola okuba omukyala mufumbo kakati obadde oyagala kwatulira Shanita nti yakumenya omutima? Yamenya omutima naye akulemeseza n'okuddamu okwagala kyenkana. Kati ndaba bonna bayinza okuba kyekimu abakazi balimba naabo teri mukazi afaanana munne banaye olowooza nti eyatuzaala ali omu wabeerawo abakyala naabalungi anti kati nga balina kyentegeeza nga bampisa nga webityo. You know what eyes doesn't see the heart can't grieve over. Kituufu naye kiba kizibu okubaawula anti bagamba waliwo omuyimba eyayimba kyebintu byakugezaako byakugezaako naye osigalamu kali okokutya nosigala ng'otya ebiri naye biri kugamba mbu biri obyerabira omukwano gwe guba byoba byayita obireka mu byayita nosigala ng'okola relationship. Kati osuubira kuwasa mu bbanga ki? Okuwasa ekintu ekyo okyetegeka olina okwetegeka niweetegeka bulungi in case so si kubeera awo kubanga mulimu omuntu ajja n'emikisa gyo nga abakazi abo tolina mwana
omwana siinayo. Kwegamba omukyala akufuna agenda kufuna omwami mutandike family empya. Mbeere naye nga manyi kinsokeddeko kubanga oli omwana ali mwagala. Yali Shanita. Shanita. Ali bamwita Shanita. Erinnya lye eriri awo naye takinyanko naye sirimanyi sikyajjukira naye nikosa kubanga Shanita. Erinnya nga limpomera mu kamwa nga njogera. Abaana Shanita wamenya omutima gw'omwana mulenzi bw'oba oli eyo ng'olaba ABS TV namwatulira. Dad Wambale kyewamukola kyamuluma naye bibaawo omanyi high school love your high school love ebiseera ebisinga sigwa ofumbirwa ebyo bikoma mu ssomero kakati ali n'ofunayo omulala gw'okola ki abamu babawasa naye si bwe kibeera buli kaseera bachance abamu babawasa be basomye nabo naye ng'ensonga enkulu omuntu bw'aba akumenya omutima nga Shanita bwe yakukola tokoma okwo bw'ogula engatto nga tekutuuka tekitegeeza nti oliddamu kwambala ngatto onoonya sayizi yo ekitegedde kakati ekyo ekintu kyabaawo ebbanga lya myaka emeka emabega kati maze emyaka ng'ebiri kitundu emyaka 2 kitundu era banaye heartbreak oba wagiwonaawonako nga weweerako wakati Shanita ni bw'omwatulira Shanita yafumbirwa yagenda mu maaso. Relationship bwetyo oba oyina byoyizemu oyigamu oba okoze mistake ng'olina kyokola nogamba kati kino sagala nsinziremu nkole kino kati otya okuddamu okuteeka mu bakazi sente appearance y'omuntu n'omuntu okutuukira obuvunaanyizibwa nakyo kiri awo bw'aba akusabye ng'olina weewaayo n'omuwa naye tomuwayo okwemalayo ate kyetagisibwa mbu omuntu omulage omukwano mungi kakati kituufu banange abavubuka abakyali eyo nga mwagala okuwasa oba nga mukyakwana uno mikdada abawa ku magezi mbu teweemalirayo bantu naye omuntu bw'otamwemalirayo anaategeera ata nti omwagala kati olabika be ebyakukyaya Shanita wali omuwa love nga ya bitundutundu oza n'agamba ono afazaali kangende n'ono nze bwe nkitegedde ndowooza tekiri bwe kityo love buli omu ayina love buli kimu kuno ku nsi kiina love naye kisinzira love yo ogikwata otya kati gwe yo wagikwata bubi saagikwata bubi ndowooza oli yantegeera bubi wase kasese wasa kube kasese obatya si kubatya nti kyenakugambye sifayo kuweka sese sifayo kumunyankole sifayo kumugana sifayo naye as long as nfunye oli ayingidde mu mutima gwange kati ebbanga lyomaze kasese tofuna nga akuyingira mu mutima gwe kasese sabeerayo nnyo nsaki ongambye wafudde kasese obeerayoko kaseera katono n'embeera eno tobeerayo nnyo sisaabeerayo sorry anyway kale kakati eyo yemu ku nsonga ezikuleesa oba yensonga ekuleesa yensonga endeese naye kati lumu nali ndi awo nsirikidde ndi ku Mama Mia mu tawuni bakagigulawo juzi awo nali ndi awo ntudde Mama Mia restaurant mpya ku Kampala Road nali ndi awo ntudde kati niwai omuntu nendaba omuntu nakwe safaayo okwetegereza naye nemutunuulira naye oba ye tiyandaba nemutunuulira nga ndaba ankolera omanyi omuntu osobola omutunuulira n'ofiringa muli mu mutima nga yoyo kyekyo noweerabira n'oli gw'olina oba gw'okyalina mu relationship oba gwali olina nakujjako ekintu amaziga nolaba mwali naye mu restaurant sali naye just namulaba nga atudde ku table endala ye nga ye Mama Mia ntegeddewo kati omanyi omuntu so omulaba nolaba nga gwadro ne malayika naba kuba malayika bamusingako kintu kimu nema kyokka naye wafunye omukazi
nensirikirira nengamba Katonda wange nentunula bwenti waggulu gasi malaika oba yali alina ebyewawatiro nga tobiraba nensirikira mukowe nengamba Katonda wange singa ono ngifuna akadde kokwogera naye nefuna akakisa nsobola omulaga kikyendi bwenfuna omukisa kokwogera naye kati omukisa wali ogulinze guve mu ggulu omuntu akuli mu maaso muli mu restaurant yemu anti munange fe abasajja tuyinamu akantu k'okutya Katonda bakutukira omuntu abasajja namwe mutya n'abakazi kibaliko omukazi ate omukazi ye asobola okuba nga kwagala naye ng'akutya ebyo byonna ndibitegeera naye n'abasajja batya kabeeramu n'omutunuulira malayika wo n'omanya mukama akwanukudde n'enjuba oba emunyinyi zibeera mu banka direction tizirabika tosobola gitega direction gye zivaamu kasawa ng'emu n'ogamba naye safaayo nnyo kyanumira muli ningamba oba namba yo nogifune ntya nembeera awo nensirika kati bwe naddayo ewaka nenyingira motoka nenzirayo ewaka nentambula mpolampo bwe natuuka ewaka lwali lwa mukaaga nga ndi ku TV oluusi nze ntera okulaba ABS bwe yajja kati ina programu zayo zentera okulaba ku lwomukaaga nendaba omuntu afaanana oyo nalaba piisi 3 simba wakati awo abalala baffe abalungi piisi 3 oba oli kunamwatulira kati bakulaba naye nga tugenda kuba twongera obisumulula nziramu bajjukiza programu eno batusibako Sheikh Zaid ow'Emutundwe era nga yatutekamu ensimbi. Sheikh Zaid yavumula amalogo ebisiraani n'ebigambo ebifaanana bwe bityo. Tukyalina omwami Mikdad Bwambale avudde e Kasese akaaba omuwala yamenya omutima Shanita naye si yoli Shanita gwe mumanya abangi. Shanita yamenya omutima naye kati ssaawa zino yalengerayo malayika akola ku ABS. Ogambe malayika naye nga talina biwawaatiro. Kale yalengerayo omwana muwala nalabanga ddala banaye kyangenda okola ngenda bayita bonna mbasimbye line ku Mande ojja mutulaga naye mukansuubire ng'ogenda okulonda musimufumbo naye ngenda bakuyitira bonna okitegedde ngenda kusaba tuwumulemuko kati ne munnange tukole ku ssente naffe tufune ku lwendo lw'amazzi katukomewo yali basa jenesiga nali nterekedde amabyange baginsibako bagitwala nakati noonya siterera yali basa jenesiga nali nterekedde amabyange baginsibako bagitwala nakati noonya siterera mbakulisayo nnyo mbulango obwo bwabakama baffe era nga tukyalina mmwe wano mu ABS ku program yaffe namwatulira abalabi baffe abalungi era nziramu bajjukiza etusibwako Sheikh Zaid Emutundwawo opposite university eyabasawo. Sheikh Zaid yangamba abagendayo abalombera ddwa era abangi biteredde. Kale gwakyali eyo atudde olinze ekyo obunamba bw'essimu buko ku screen mukubire ajja kuba akulagirira sinakindi akuwe ne appointment obenga omulaba. Tugenda mu maaso nkyali ne Mikdad Bwambale yavudde Kasese mu studio yaffe ekiro ky'olwaleero. Wetuwumulidde abadde atunyonnyola nti yalaba omukyala ate omukyala oyo yamulaba ku Mama Mia ku Kampala Road. Bwamulabaawo ate abali awo ng'amulaba ku ABS oba yajjanga mugenyi oba kyajja kuba atunyonnyola naye nze nkusuubiza ekintu kimu bonna baana bawala oba asoma mawulire ngenda bayita kola wali assembly omulondemu kale genda mu maaso oba oli awo ng'otudde eka kati nali ndi awo nga ntudde eka nenyetegereza programu eri ku lwa mukaaga nentuula nemwetegereza nnyo nga ndaba yeeyi ate kati kirungi kyanyamba ng'enamba ze nga ziyitako nga namba ze naziteekako naye erinnya nali sirimanyi naye enamba nenfuba nnyo kugikwata mu gundi nengiteekako nenkikuba n'ogitaka mu ssimu yo n'omukubira kati bwe namukubira teyafa yasooka n'agireka ti yagikwata empulira omutima anti munaye bapresenta ebiseera ebisinga essimu abantu baba bakuba nnyo kale esooka nyebuuza ono namusobola ono omutima nentya mukwe
nenfuba nnyo omutima nigubeera awo ng'omukubira neŋŋamba kamukubire naye kangeeze ku just kumukubira kati kaseera nenfuna kakisa n'agikwata bwe yagikwata naŋŋamba alindako ngenda onwani nambuza onwani nemunyonyola naye bwe nali nkyamunyonyola najjaku essimu ng'akoye banaye abakozi ba ABS nenziramu nenkikubako kati oluusi omuntu olina kadde komutemingiramu emisana bakazi abo nga takola omanyi ti saawa zino andibali free oba saawa zino andibali busy saawa zino andibawumudde obimanyi otya gwe yagambye tokyakwana okay anyway era abakazi obasinkana kitegeera just kibeera mu gundi y'omuntu nkitegeera kati nemukubirako lumu nakwata essimu naŋŋamba ndi busy nabanga njerega nensirika oba wali oyogera Luganda Luzungu nagezako okwogera Luzungu kubanga Oluzungu nalwo nlumanyi naye nze ebigambo ebingi okusimba ndi mukwano musikozesa Luganda oba Lukonde nkozesa Luzungu ebitule okunyangwira mukwe kati nali ndi awo nenkuba essimu ate adamu kinga kyekimu nti ali busy aba busy akola kiro program abeera ndowooza amukubira nga ali mu midongo nze mmanyi oyo pisitatu kati ndowooza nange nefuba neŋŋamba ndowooza eba ali busy ng'eyo enamba nagijja ku gundi ku mukutu gwa TV ABS nensirika neŋŋamba naye wengezako negenda ku ABS oba kati goyogerako mweru yali mu chocolate ali mu chocolate awo naye ngena maaso ye mweru kusinga mweru mweru yenda mutegeera gena maaso mweru kati akaseera katuuka enfuba nnyo okufuna amagezi omuntu alina okufuba nnyo niyeebanirira nefuna amagezi nofuna amagezi agakola gati okufuba nnyo nsobola omutuukirira okay olwo n'okola otya naye omukisa wamala n'omutuukirira omukisa te nagufuna ntya nalibira nga bikyambuzaabuza siina muntu gwe sobola okwebuzako kogwe leero kostukojja wano omuntu amagezi negammalirivu nno bwenduma ku gundi sobola omufunayo bw'ogenda ku ABS genda yingirayo ntya nga siyingirangako mu gundi nemanga omusajja neŋŋenda nonkubira essimu gamba kati wankubidde essimu simba wakati abalabi baffe omwami ono nga tanaba tunyonyola kyagenda tunyonyola yankubidde essimu naŋŋamba ayina gwayagala okwatulira si bwe kiri gwayagala okwatulira amwagala aludde ebbanga nga amwagala naye gwayagala takimanyi nti amwagala si bwe kiri bwekiri nyabo lwakuba saategedde nti mukozi wa wano naalibadde nakuyisiza dde eri mu ofiisi nga twamukubidde dda kale gwayagala takimanyi nti naamwagala ate ye nga amaze ebbanga nga amulumya omutwe amwegomba amwegwanyiza amwagala era ekikuleese wano olwaleero osose n'otunyonyola yakumenya omutima kakati wagala tunyonyola omupya gwe wafunye gwolabye gwe weegwanyiza naye kakati oyinza okuba ye omwagala nga tajja kwagala era ogenda kuddamu okaabe nti omutima gwamenyese solution zibeerawo ojja kita oba ojja kulemerako ng'omusajja kubanga nakyo kiyinza okumbeera bulwadde nemba oli yagenda nemusangula mu mutima gwange mpola mpola ate noono naye ate anemererwe kati naye nyina okufuba nnyo nemanyi nti oyo ngenda amuwangula kale genda maaso n'emboozi yo era kati omumanyi erinnya bw'oba tomumanyi erinnya sirimanyi naye okujja wano oze omaze ebbanga ng'omulaba ku TV mulaba ku TV naye samwetegereza bulungi nnyo naye namwetegereza muko engeri twamwetegereza mu restaurant wamwetegereza ku TV mu restaurant kwe nasinga okumwetegereza nenfuba nnyo wali Kampala Road naye nemanyi nti bwe naba musemberedde nemanyi nti bwe naba musemberedde bwe niba nfunye omukisa nemusanga oba anywhere nsobola omutegee nti yono wali oli awo ng'omulaba akola ku ABS genda mu maaso kati ekiseera kyatuuka ngenda ku ABS
batuukayo banyaniriza nenjagala okwatula ekyo ekintu bambulire naye okusinga naye kyasooka nekinemera okugamba nti okunyonyola omuntu nti afaanana bwati ne bwati bangi nendabe nti bayinza okunjerega naye nenzanyawo ng'omuntu omusajja nenfuba nnyo okugamba nti nkyatuuka mpaka mwetegereze wali olawo ng'olaba program n'amwatulira yatulira bw'oyagala neŋŋamba mpaka nyina okutuukawo kati nenfuna kakisa bwe natuukawo bw'otuuseewo bwe natuuseewo kale olwaleero nenfuna essanyu mu mutima ng'otegedde nti ekizibu kyo kigenda kuyambibwa kizibu kyange wano kakati oli mu PO box buli kimu namba z'amasimu gonna nziina kuno okitegeera ogambye tomumanyi linnya simumanyi linnya naye namba y'essimu ogiina enamba y'essimu yo njirina anti nojjayo essimu ogimpe tumukubire abe nga atutegeeza ngenda mukubira niba abakolera ABS si nsonga of course omulimu obeera ne integrity and all naye n'okwagala tegulina boundaries nze nja mutegeeza ngenda mwatulira yesortinge nsaba ku namba y'essimu naye nkubulire no matter how I can read that number I think it's you no matter what no matter even though I cannot give you the enamba tosobola jimpa but it's you it's me akoze ekyo yegwe nsaba ku mezi g'okunywa nze nkoze eki yegwe nyabo nkutegeeza goyatulira kati nzize wano nkyatudde yegwe abalabe baffe abalungi program program batusibako Sheikh Zaid owe Mutundwe oba kakati kale tugenda mu maaso yebigambo nga bigenzeemu sooka olindeko nze olaba ku Mama Mia yenyabo nondaba ku TV okakasa kati bwe nakulaba ku TV safuba nnyo naye kati engeri nakulabamu eri appearance yo ekifaananyi kijja mu maaso kyonna nentegeera nti yoyo nenkuba nnyo okutuukira nti kantuke wano ku ABS kati nayo tekolaba naye ate onjatulidde ku TV nga buli omu andaba naye nga oba onanswaza simanyi sisobola kukuswaza munnange nadda kakati naawe oyogedde kikuli ku mutima oyatudde na program namwatulira bannange abafe abalungi tuli mu program namwatulira okwatula si kibi kakati nze nkufaananidde nga batali mufumbo nze omukyalo omufumbo lwakuba empeta najjo erabiddeyo ate kati tokiraba tijatitoke onoba obeera mufumbo si yensonga nkulu oyagala kwagala muka musajja kansobere nti omusajja nange ndi musajja bantu bangi mu nsi muno ebimuli bingi mu nsi muno nange kambuze nga musuuba bange nkyaliwo wabeerawo enswera esobola okuva gyevudde negenda mpaka ngeobaawa negenda ku kimuli ekirala naye ngeyise ku bimuli bingi kati bwewabadde oli awo nogaako olinye ebbasi okuva ekaseese ojjo nange onjatulireko naye okusinga nyebaza aba ABS bapresenta bonna neatekerawo omukutu gwa ABS TV kubanga buli wamu tugiraba abalala programu ezibeereyo abantu bali bweru baba batukubya ku WhatsApp ne batunyonyola kino nekino mukiraba tukiraba naye kati ABS nga ndowooza ABS lindako nga tonatandika kuwana ABS kakati kale onjatulidde pulidde nange kankubuuza ebibuuzo byange wagambye tonatuusa kuwasa nze ndi mukyala mufumbo tuli fenna kakati era omutima gwo gukyamenyeka owulidde naye nga nze nkakasa teyalinze olabika walaba pisi 3 awo ku Mama Mia tulirawo lunch nga tuva mu saloon okitegeera naye walaba pisi 3 kuba nze ndwawo genda onakaganayo emirundi 2 kyokka ndowooza mu mirundi egyo ebiri we nakulabira kogweko
kubanga kyengenda okola ngenda kutwalibwa Sheikh Zaid akulombereddwa okkakkane ekyo wandikirese mabbali okkakkane ansabire nkuwangule nkutwale bangule nze bantwala dda nakitegeera nti amukwano ndi ndi mufumbo nze nkubuulira ate onookijja wawona you can try to fix me in your house. naye taddeekalizaamu Anyway, the way how I'm feeling, I want to be right in your arms and there's no one else whom oyagala okujjako nze kirungi nnyo bannaye okwagala si kibi n'okwatula si kibi. Programu yaffe n'amwatulira olwaleero bwekyo bwetambudde tugenda kubanga tugikomya wano era mubadde balabi balungi abalabi ba ABS TV abawumuza ebirowoozo n'omugenyi waffe avudde Kasese Migdad Wambale katubasabire Kasese biterere bulungi era nange omwanjizi wairo Mutestesi Ann nebaza badde ku camera ne manager Robert Herbert buli omu banange ne executive producer waffe Pastor Iga owa program eno mwebali nnyo kubeera nga muwagira era nga mulaba ABS namwatulira tosubwa agisubidde olwaleero mugambe nkya ku saa 8 ejja kuba eragibwa ali ekyemisana nga bwalaba namwatulira nsaba basiibulira wano musule bulungi banange mweraga yali mpasa gyenesiga nali nterekedde amabyange baginsibako bagitwala nakati noonya siterera